Omulungi akumide kwanda Rose Media Eugene nkwaniza nakola n'enkubaza emijo najjo tusaka engalo nkwana ya subscribe nze tuyenza nnyo tuyenze ate nabo na subscribe ngotereko notification obeera ngofuna video mu budde video gyempereka comment ne like mukwano tuba tuteesaamu ku nsonga nga zino zetutaddeyo amawulire mangi reka tusokere ewa Principal Bobi Wine eyavuddeyo n'agabya emmotoka empya kapyata nnyabwe ddu eri abo ba Nuupu Mobilizers olunaku lwajjo wali ku kitebe kyabwe ekavule Makerere kakati n'abantu bangi bavuddeyo ne bamutendereza okubeera principal omulungi okubeera leader omulungi kwegamba okubeera omukulembeze omulungi ayagaliza struggle nti era bino bigenda kwanguyiza mu ntambula za struggle wabula bangi bavuddeyo ate ne bagamba nti kino kyeyakoze kiragira ddala nti struggle yagivaako dda ali mu kwonoona ssente za muzungu ze bamuwambu okubeera ng'alwanyisa president oba ng'alaga nti ajjako president Museveni emifo ky'okukola ebyo ebiraga nti ali mu struggle oba ayagala kujjako president yali mu byakwejalabya kugaba mamotoka na kulagira ddala nti struggle yagivaako bangi bamutendereza okukikola abalala tebakyagadde era nga kino kibalaze mbuno byakola biragira ddala nti struggle yagivaako era talijjako president Museveni era talisobola kakati nate ye mukyala Fulfiga bambi atabukidde Principal Bobi Wine n'amulangira okwerabira abaana ba foot soldier abaasibibwa ku lulwe abali mu kkomera era n'agamba bamaze emyaka 4 bweddu kintu kinene nnyo akabya amaziga ng'alaga nti Principal ali mu kwejalabya ye ali mu kuyisa bivulu ali mu mirembe gye kwegamba abaana yabeerabira talina kyonna kyonna kyakola okulaba nti abaana bano bava mu makomera era n'asaba President Museveni asonyiwe abaana bano abaasibibwa ku by'okulonda oba mu biseera ebyo bwe baalondera nti bambi abayambe abazaale abasumulula bajja mu kkomera kakati n'ate bwe tuva eyo tugenda ggulu eyo eri bamemba ba Parliament abagenda okuteeseza eggwanga ate ye Ssenyonyi leader of opposition n'abeera ng'awakanya ekintu ekyo nti gavumenti egenda kubanga eyonoona omusimbi kakati nate ennaku ze bamazeeyo nga bateesa kirabika Joel Ssenyonyi ye yafuuka topic era nga byagenze okukakkana nga baleese ekiteeso nti leader of opposition atandika okubeera ng'alondebwa bulondebwa so si kubeera ng'ekibiina ekisinziza bammemba kimuteekawo automatically baamu bavuddeyo bammembers ne bakikkiriziganyako nga muno mwe mubadde Obed Bwanika omanyi ono ye takolagana na Ssenyonyi Joel awamu n'empuuga naye takolagana era nga bwe bamundooza ku basanyufu ennyo ye Obed Bwanika agambire ddala kino kituufu aba members abali ku opposition babeerenga nga balonda leader of opposition so si kubeera nga ateekebwawo ekyo ekibiina n'omukulembeze waakyo kakati ate mu bano mubaddemu ba members abakiwakanyiza era nga muno mubaddemu abagamba nti no si kituufu okubeera nga alondebwa ekibiina ekibeera nga kisinze kimuteeka okwegamba bavugulana era nga muno mubaddemu omukulembeze mukyala Honorable Namuga oyo yavuddeyo n'awabula gavumenti okuteekawo etteeka eryo nti kibeera kibi okuteekawo etteeka olw'obusungu oba okutunuulira omuntu omu ng'ebiseera ebisinga etteeka eryo bwe liteekebwa nga litajetinze omuntu omu kifundikira mu maaso eyo lireese obuzibu ogenda kuba nga owulira ye engeri gy'akirabamu kino kye baakoze era n'asaasira nnyo gavumenti n'agiwabula obutakola kintu ekyo kye bagenda okuteekawo oba etteeka eryo okulikkiririzamu oba okulifulumya wabula Calvin Kayanja ye ate avuddeyo n'asekerera Joel nti amalala ge yakozesa gagenda muleetera okubeera ng'afiirwa ekifo kye ekyobwa leader of opposition era n'agamba nti teyafumiitiriza amukoledde vidiyo nnene nnyo ng'amulambika nti beeyitiriza okulaba nga beegulumiza buli kimu bakiwakanya agamba nti gavumenti eyonoona ssente ate nga bwe bagenda e Rwanda ku mupiira obupiira ssente ze baayonoona kwegamba zaali mpitirivu kwega kyetaaga owulira Calvin Kayanja engeri gy'akalakaseemu Joel Ssenyonyi ngenda kuba nkutera vidiyo zonna nga bwe zigenze mukwano obeere nga olabako mukama omulungi akunkumire eyakumide kwanda Rose Media Eugene bye. Omuntu agenda okujjako Museveni agenda kuba muntu mulala nnyo temumanyi na kumumanya okusinziira ku bintu Kyagulanyi byakola tebiraga nti agenda kujjako gavumenti ya Museveni yene okusinziira ku bintu Kyagulanyi byakola tebina biragira nti agenda kujjako Museveni kati nodda mu kugula emmotoka zigenda kujjako zitya Museveni mpozi gamba mwogenda okutambuliza emmundu mwogenda okutambuliza abeekalakaasi ekibiina kya NUP headquarters zinajjako Museveni headquarters zigenda kujjako Museveni nedda tezigenda kujjako Museveni
sente z'abazungu ze bakuwa Kyagulanyi zokolamu ebintu ebyo byonna kubanga ezo sente sizizo tolina woteekamu nti olina wozijja. Ezo sente z'abazungu. Abazungu bakuwa sente ng'ogenze n'obagamba nti njagala kujja ku gavumenti eriko nteke ku gavumenti eyange ne bakusponsoringa ne bakuwa sente zaabwe. Naye tebagenda kugamba nti sente kola bweki n'ekiti. Bo bakuwa bubi sente so that gwozikozese kizina okukola. Naye sente oyonoona nyonoone ozikolamu ebintu ebitayamba struggle ebitalaga nti bigenda kujjako Museveni. Ezo sente abazungu ze bakuwa Kyagulanyi wali oyina okuzikwata n'ogunjawo akabinja k'abavubuka like tugambe kala abayeekera. Sente zo ziteke mu baana bayeekere gavumenti naye ekyo tewakikola. Oli mu kwejalabya kukola bino kugula mamotoka kugagabira abantu ng'abaana bafuutu soja bali eri bali mu kukaaba. Omanyi kye bayita emyaka ena ng'omwana w'omuntu ali mukomera. Omanyi kye bayita emyaka ena ababatumanga musone bakazi bammwe abatumanga abaana b'abantu abo musula muli enkoko ne chips musula mu biduula musula mu ndongo abaana b'abantu bavundire luzira. Abaana batugamba tuyite mu fireje tulumbe poliisi. President Museveni nkusaba abaana abali eruzira bakwatibwa ku musango gw'ebyobufuzi abaana 32 abaana abo basonyiyibwe. Osobola obbaza leader of opposition, chief opposition whip na chief. Democracy leadership in the parliament must always be voted, whether it's NRM, whether it's FDC, whether it's of opposition or another political. Kwana rope ngate headquarter yete bakwatagana Kyagulanyi alangirira kira ne rope alangirira kira obolesewo olutalo n'olwekyo ekyo kingana okukiwagira. Ekyokubiri bwemugenda okulonda abantu basobola balonera omuntu atasaanidde netukera ku nkyene balonda Kagabo nga akolagana n'aba NRM niwaga nti kati Kagabo ye leader of opposition. Tegezebwanga nti oludda oluwabula gavumenti lusoose kubeerawo mu kiseera kino nga Honorable Joel leader of opposition. Era ebiseera ebisinga twewalanga okuleeta ebiteeso nga tutajetinga bantu. Twalaba wano Poma Public Order Management Bill ba Honorable Mbabazi gye baleeta ng'alowooza atajetinga opposition then. Naye bwe yajja okwesimbawo kuba president etteeka lye limu ne limukolako bwe yalaba nti okuleeta amateeka amabi nga mugaleetera muntu omu kibi. Wano bwe twali tutunda ku Computer Misuse Act etteeka lyali likolebwa kubanga waliwo abaali banyiize oba baali banyiiziddwa ng'olaba etteeka si lya kuyamba bantu. So mubaka munnange muwa amagezi nti kibi nnyo okuleeteranga amateeka mu busungu oba okukozesebwa okuleeta amateeka. Oludda oluwabula gavumenti kiri mu ssemateeka. Tulina oludda oluwabula gavumenti, tulina ne gavumenti eri mu buyinza. Kakati bw'aba ayagala tulonde leader of opposition alondebwe mu parliament. Nsaba ne prime minister bamulondere mu parliament. Government chief whip bamulondere mu parliament. Nga bw'ayagala okulonda opposition whip. Naye ate nze n'alirowoozezza singa munnange afaayo nnyo okugoberera n'okulaba nti amaanyi twali gatadde mu kulaba nga parliament ezzaawo amaanyi gaayo n'okuweereza bannayuganda. Yali badde asooka kuleeta motion ekyusa mu ngeri gye tulonda ba commissioners. Ba commissioner ne balondebwa parliament nga tebalondebwa mukulu Museveni ng'omuntu. So bino byonna obitunuulira nti oluusi tukola ebintu nga tulowooza tulina be tunyiiza. Nuupu nkimanyi nti ekuŋŋaanyiza abalabe bangi ba enemies nga sigamba nti bakyaye ekibiina. Naye ndowooza kati ebikolebwa mu opposition abantu balaba nga tulabisiza nnyo eggwanga. Nze mbasuubiza busuubiza nti bino byonna kiyita mu luggya. Guno omuyaga gujja genda ebyo bintu mugenda bireeta bannayuganda mbawoninga nti buli wabanafuya opposition buli opposition weenafuyiza omanya nti eggwanga liwedde. Kubanga bwe leader of opposition woga nti alondebwe by independence n'abamu abalala abali ku ludda opposition kitegeeza NRM tusinga by independence mu parliament. Kitegeeza nti NRM yagenda okubanga eronze leader of opposition nga mwawulira version eya Piero Yu versus NRM kya Muhooza je yesimbewo ne taatawe Muhooza aleeta ababaka abangi era babeere mu opposition. So mbajjukiza nti mukulu Museveni yagamba 2026 opposition ejja kuba efudde. Era guno omulimu agukola. Aina ba agent bangi. Ba agent mu nsonda zonna. Neze ntegeeze eggwanga ensiteko makuffe. Sife tusoose okuba ababaka ba parliament. We shall come and go. So ababaka banange mbategeeza nti kiri baluma nnyo. Bwe balibeera nga bakaddiye bali ewaabwe babulako okubwako mpumbu nga baleeta amateeka agatagasa ggwanga. So mbategeeza nti ebiruma eggwanga bingi. Saawa eno waali badde olowooza ku economy etabuse. Mwali badde mulowooza ku budget etakyasobola kugasa bannayuganda okuleka kugasa abantu aboolubatu. Abaana baffe ba intern gavumenti yalemereddwa obbawa ssente.
abantu baffe bali kitezi ettaka lyabaziise kasasiro. So tuyina nze ndowooza nti nga paalamenti y'abantu nga bwe tweyita twali badde tulowooza ku nsonga saawa eno eziyamba bannayuganda. So sirowooza nti leader opposition saawa eno kyekizibu kya Uganda. Bannaffe abali mu opposition muteeka amaanyi okulaba nti tuteeka gavumenti eno kunninga ewa bannayuganda services tukendeeza obubbi obulyake. Joel Ssennyonyi bwe wandibadde ng'omuntu ategeera ne babaka banno bino bye mwandikoze ku lw'amalala amangi ekya leader of opposition bagenda kukijja mu ngalo zammwe kubanga si mmwe abasinze obwongo. Ekisooka mukozesa obusiru bungi ne ku nsonga ezitalina makulu. Oyinza otya okuboyikootinga ogenda okuteeseza abantu eggulu nga wagenda ku mupiira gwa Uganda ne Rwanda era gavumenti yennyini gy'ogamba nti ediibuuda ssente z'omwoyo mw'osolo n'ekwata miliyoni 35 buli mubaka ne muggwera eyo buwumbi n'obuwumbi ne busaasaana obw'Abannayuganda. Joel ne babaka banna abanuupu nga temwaboyikootinga genda Rwanda na Sudan kuzannya mupiira. Gavumenti ya Uganda teyayonoonerawo ssente mwogenda okuzannyamu omupiira awo. Kati olwaleero era bannange obutakozesa ngalabi kulowooza babateeredde miliyoni 55 ku akawunti zammwe. Singa mubadde nga abantu abatoola mwandigambye nti ssente zino katuzigulemu obutanda tubusindike mu malwaliro g'egindi oba tuguliremu abakyala pads na bino byonna tudduukirira abantu abanaku ffe tuteeka amafuta mu mmotoka zaffe tugende tuteeteseza abantu eggulu. Kubanga parliament mugamba nti ekulemberwa mubbi Anita Amongo naye ate temulizayininganga. Bwe muba mugamba nti parliament kifulukwa teyina mugaso mukolayo ki? Mubeere bazira ba Uganda mugambe nti parliament tugiboyikooti nze era tuffe tetudda mu parliament tulizayininze ebifo byaffe balibirangirire vacanti. Naye ate mwabagamba nti parliament teyina mugaso nkambi y'ababbi mutukubiriza n'okubalonda 2026 engalabi zammwe Joel Ssennyonyi. Kati abasajja baatudde ne babala omuzannyo bwe bagenda obatwalako ekyalo. Nze bwe neeraba ntegeera okusinga Joel Ssennyonyi kuba sisobola kuboyikootinga kuteeseza abantu ggulu nga nsobola okugenda e Rwanda ne Sudan nzannyo omupiira ku expenses Abannayuganda. Tuddeyo tubuuza accountability ku ssente parliament ze yakozesa Joel Ssennyonyi ne babaka banna abanuupu ze mwagendamu e Rwanda okuzannya omupiira zaali mmeka? Zo nga tewazizza miliyoni 35 buli mubaka naye ng'ate ne event yali ya ssente empitirivu. Miliyoni 5 ge baabawadde abamu mwagezi bisedda mwagalidde dda ne bakyala bammwe. Singa mwazikutte kuba zo ssente za mwi wa musolo parliament esobola okutuula wonna. Parliament bwegamba nti egenda kutuula ggulu lubeerera toligenda kuteesa. Mulekerawo okunoonyeza amawulire buli wamu. Kino kye kikkubye Ssennyonyi, kino kye kikkubye era ekifo bakitwala. Abantu bakoowa katemba kankubuulire. Bakoowa katemba dati kidishi politics. Oyo kidishi politics wammwe mwayingira politics wala kizale. Mwayingira ebintu bye mutasobola buli kimu mukinoonyezaamu amawulire.